basebe ne banyaboozi ku nsonga kwe twasinziira okwongezaayo. Tulabye ebigambo bingi nga ssentebe bw'ayogedde ng'abantu mwewa obuyinza ku mirimu gy'akakiiko ebyokulonda. Akakiiko kano naye baganda baffe abeewa obuyinza nti mutereeza abantu eyo twagala kutereeza ggwanga tewali muntu yenna ffe gwe twatumye kutereeza muntu yenna. N'olw'ensonga eyo tewali atereezebwa ye gwe gwe batereeza gwani atasobola kwetereeza nga wasaba empapula waleeta empapula zuwano. Lwaki oyagala bakutereeze? Kye twakkiriza kyokka beebo abasabye nga beemanyi mmuluka balinga bataano beetegeera ne beeyita ku lwabwe. Naga ne bannaye ye lwaki tukubagana? Ffenna tuli ba National Unity Platform gundi osinga kino naye ate era mwemanyi nti onaasingako kino onaasingako kino onaasingako kino mwenna mwemanyi. Abasobola okukikola ku lwammwe ne mukkiriziganya bino bye tusuubira. Tubasuubira okutuula awamu mu bukkakkamu nga tewali gwe bakase kuvaamu. There is no coercion. Tewali gwe bagenda kkaka kuvaamu. Naye bwe mukkiriziganya ng'abasajja bakulu ng'abakazi bakulu muteeka okkireeka mu buwandiike mwena ne muteekako omukono gwammwe ne mukiweereza sekitale w'ebyokulonda owa EMC omukulu Edward Kayabula Luchamuzi ajja kituusa mu kakiiko. Ekyo mu kiseera kino ffe nga EMC kye tusuubira. Ate kiriko obudde obugere kyatandika okuva twayongezaayo okutuuka nga 25 ogw'omusanvu. Ekyo nga kituuse mu kiseera ekyo nga tuggaddewo omukisa ogujja kuba tegukyaliwo ate kkooti tebaako na position ya makkati either omusango ogusinze oba gukusinze. Tujja genda mu processes endala ez'okusunsulamu bakandidati baffe naye nga tujja kutambulira nnyo mu bwesimbu nga values ekibiina bwe zigamba. Kale ebisingawo tugenda kubanga tubikutuusaako mawulire gaffe ag'enjawulo okuli ag'essaawa emu n'essaawa 4 ebiva ku kitebe kya NUP e Makerere Kavule.